atenderezebwe agulumizibwe ekitaffe ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakaasi gwa kuzikira mbalamusizza nnyo bakikaana mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe ettonda ne maama Namugereka weppo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo ku lwakadde kano ke batuwadde okusobola okubeera nga ate tweyongera mu kwezimba n'okwezuula mu bwakatonda bwaffe weewaawo. N'abali mu ggandaalo mbalamusizza okutuuka ku lunaku lwe mutuuseeko weewaawo. Nga bulijjo oli Katonda eyeetengeredde okubeera nga osalawo okukkiriza oba okugaana ebigambo by'ogenda okuwuliriza bwe bibeera nga tebikkaanya na mutima gwo oba na muzimu gwo, nsaba obisuule mu gguluka weeyongereyo n'obwakatonda bwo weewaawo. Ku makya ekisooka mbadde njagala kuddamu ekibuuzo ekya mwami Kahigwa Loni kubanga nkirabye nga kisoboka okubeera nga bantu bangi nnyo abakyebuuza mulamwa ki ogw'ensomesa eya bakatonda oba abantu abasomesa nga nze era n'omulamwa gwa zuula obwakatonda bwo. Ekisooka nga kyanno erinnya lyakyo nga ddyo dikugamba zuula obwakatonda bwo, kitegeera zuula obwakatonda bwo era nga kyekituufu y'ensonga lwaki owulira emisomo egiriko egisobola okubeera egikuzibula amaaso okusobola okubeera ng'ozuula obwakatonda obukutuddemu n'olekera okusinza katonda ow'ebweru oyo gwe baakulowoozesa nti ali waggulu mu ggulu nti simanyi atudde ku ntebe. Gwe buuza gwe keera ku makya obuuze omwana wo oli awo naye kiki kye baamuteekamu okuva mu ssomero oba naawe kye bakkuza omanyi n'okutuusa olunaku olwaleero we bakubuuza katonda ali ludda wa tosonga waggulu tosonga waggulu. Kati mu kusonga waggulu kitegeeza nti nno gwe kennyini oyawukanye okkirizza n'oyawukana ne bazadde bo, ekitegeeza nti obeera obajje munda n'obateeka wabweru kubanga oli katonda eyeesalirawo, ekyo ekirabo kya buli mutonzi, kitegeera. So tugezaako kulaba nti tukuzibula amaaso weezuule nti oli wannaggwano n'okukirawo ekyo kye bakulowoozesa weewaawo. So tugenda kubeera nga tubyogerako ko okusinziira ku mulamwa guno. Okusinziira ku bifaananyi bino bye nkozesezza ku WhatsApp ey'ekika, by the way ndi mu gurupu yokka ey'ekika, siri mu gurupu yonna ndala, ni mu gurupu yokka ey'ekika era abeera ayagala okubeera nga aneetaaga oba oyina kuweereza message eri ow'embogo n'aweereza nze. Ekyo nakikola nga nze as a divine principle eri obwakatonda bwange ku lw'obwakatonda bwange nga bwe nasalawo weewaawo. Omulamwa guli okweyubula mu bw'omwoyo okweyubula kw'emyoyo mu lugendo okweyubula kw'emyoyo n'olugendo Rweggulu Elyokutaano. So mu kifaananyi kino tulaba engeri omuntu w'atandikamu obulamu. Ebintu bino vampire oba ababadde batufuga nga ye Jehovah Jireh ne banne emanyikiddwa nga Achon, bamanyikiddwa nga ba reptarian. Sigamba nti buli nti reptarian
nti nno mubi waliwo abalungi kitegera so naye abakulira ye Jehova Jaira ali mu form ya vampire kubanga aliikiriza wabweru talina bulongo so nga bakatonda tutandika cycle nga bwe mulaba mu kifaananyi era kyengenda okuba nga nkozesa ne mu video tutandikira okuviira ddala mu bazadde baffe nga yenjuba gy'olaba enjuba oba entandikwa y'enjuba gy'olaba kye kitegeeza ensibuko y'obwakatonda bwaffe okuviira ddala ku bazadde baffe taata tonda ne maama Namugereka nga mu mayengo kye kitangaala n'okola ki n'okwagala bwe bulongo obwo bwe tutandika nabwo naye tutandika mu foomu eya elementals oba obutono kitegera kati sengendo weebeera etandikibwa katugambe nti nno sengendo gye tulimu eri mu billion abaatandika okubeera nga tukola sengendo twali ffeffe nnyini naye twali mu elements oba ze twandiyise elementals kitegera naye nga tutandikira okuviira ddala mu bulongo obwa ndawula kitegera obwa ndawula n'obwa bulamu nga mu luzungu kye kimanyikiddwa nga electrons ne protons kitegera electrons ne protons bwebo obulongo obutandika obutonzi gye bayita positive charge ne negative charge we tubeera nga tuli mu programming gye bayita emu ne zero emu ne zero buli kimu kitambulira mu bulongo kati tugenda tweyubula era ensi oba sengendo weebeera etandikibwawo nga wenze mbasomesa emabega emyoyo egyo oba bakatonda abo ababeera nga bakyali mu butono babeerawo be babeera bakola empewo amazzi okitegera n'omuliro babeerawo era babeera balaba ensonga lwaki tubagamba nti zuukusa amazima agakutuddemu kubanga buli kimu ekyebadde ku nsi mwekiri munda mu ggwe ova okuva ewa taata ng'oyina ebirungo ebikola obwakatonda bwonna mu butuufu bwabwo divine blueprint naye kye babeera bakola bakugamba tandika olugendo lwo otandike okwenoonya oddeyo weezuule okitegera so electrons zino zituuka ekiseera ne zeegatta then ne zikola atom yamanyikiddwa nga Adam kitegera then ne zinvolvinga ne zinvolvinga ne zikola elements zetumanyi zetumala ne tuvaamu ne tugraduating okuva ku ddaala erisooka kitegera okuva ku ddaala erisooka okudda ku ddaala eryokubiri eddaala erisooka nga weewali wetubeerera ettaka wetubeerera omuliro kitegera then mu ddaala eryo ne tubeeramukko n'ebiwuka wovaawo omwoyo ogwo gugenda gufuna obumu kitegera gugenda guzimba kubanga jjukira abazadde babeera baweereza ekitangaala ne kigenda nga kigenda kikola kibayongerako yensonga lwaki baweereza dinosaur wano zisobole okubeera nga zituyambako okuboostinga kubanga engeri we ziri large vibrations zaazo zibeera ziyamba nga we twali tukyali mu elements ezo entono okubeera nga naffe tukula kitegera oluvannyuma
Jehovah's gyayiraze yasaanyaawo nga ayagala kutandika world order ye ey'ebibonoobonyo. Kitegera. So tujja tukyukagana we tumala ne tutuuka mu ddaala eryokubiri, awo we tuyingirira kyova olaba nti nno mu kifaananyi balabye olabamu enseenene. Enseenene mu bibuuka oba bye twandiyise ebiwuka ye mulangira oba yakulirawo. Okitegera? Enseenene mulangira. Engeri ab'embogo we tutudde mu Bwakabaka mu bwa Walumbe tetukkirizibwa kulya nseenene zino nga newankubadde oli wa ddembe nga ggwe okugaana oba obutagana, naye nga ng'ow'embogo nze Kabaka we yaŋŋamba ab'embogo tetulina kulya nseenene. Then we tuva mu ddaala eryo erisooka tugraduatinga ne tuyingira mu ddaala eryokubiri nga w'osanga w'oyingirira mu kye tuyita ebinnyonyi. Kitegera? Ebinnyonyi nga bikulibwa ennyonyi nyange. Kitegera? Eryo eddaala eryokubiri. Then w'omala ograduatinga n'oyingira ate ebisolo ebirala ebineneko okusobola okubeera ng'okuza omwoyo gwo. W'oyingirira mu bisolo ebikulibwa enjovu. Kitegera? Ebikulibwa enjovu. Awo omwoyo gwo gubeera gweyongera okubeera nga gukula. Eno myaka gyonna okubeera ng'otuuka awo kitwala emyaka egisoba mu millions. Era toddaawo n'olowooza nti oli muto. Then tumala ne tuyingira eddaala erya bakatonda abayagala okufaananirizaamu ng'omuntu nga likulibwa engeye. Kitegera? Then awo mu kubeera nga tumaliriza eddaala eryo okuyingira eryokusatu we tuyingirira ne tufuna omubiri ne twambala ennyama. Kati okubeera nga ofuna ennyama either ey'ekitangaala ng'erimu omuzimu gwo oba ennyama yokka enjereere erina okunoonya obwakatonda bwo, kiba kisinziira engeri nga w'okozesaamu obwakatonda bwo. Wokkamu mayengo n'obeera ng'otambulira mu ggulu oba kye tuyita obukulengo oba enzizi ezikutuddemu eza wansi, oyawukana n'omulongo wo. Okitegera? Oyawukana n'omulongo wo. Mu kwawukana n'omulongo wo akudda waggulu. Kitegera? Kati oyo y'abeera oyo omulongo wo y'abeera original print wo. W'obeera ng'oli musajja y'abeera mukazi, w'obeera ng'oli mukazi y'abeera musajja. Okitegera? Oyo y'aba alina okuddiza kye tuyita obulamu. Era mu lugendo lw'ozootambula obadde mu kikula eky'obusajja obadde mu kikula eky'obukazi, kubanga olugendo luno lwa kwexperiencinga na kufuna na kuyiga, era ebintu ebisinga obungi by'oyiseemu ye ggwe yabidizayininga. Walonda abazadde bo. Kitegera? Kubanga oli Katonda eyeesalirawo
nga newankubadde ebiseera ebisinga oluŋŋamizibwa mu bika by'obeera ovaamu, kubanga ebika tebiva wano, ebika biviira ddala kuva mu butonzi, era wabeerawo kye tuyita spiritual guide wo. Olonda bbaawo, olonda we banaakuyisa, oli asobola n'okukeera ku makya najja nga azze just ku experiencinga nga ye ya designing n'agamba njagala experiencinga engeri gy'okufaamu mu mazzi, najja n'akula ng'ekyo kye ya designing okubeera ng'akola ki. Oli najja njagala experiencinga embeere ne boyfriend anjooge bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati bankole bw'ekiti ne bw'ekiti. O experience wajja just kuyita mu bulamu naye nga tewali waakulamula. Kati tuyina endowooza nga abalya mmere oba naddala Abaganda erowoozesa nti ensomesa yaffe ekontana ne obujjajjaffe. Si bwe kiri. Omuntu gw'olaba bulamu ajja n'akwegattako ye Mwoyo wo omutukuvu. Abeera akugamba ki? Akugamba nti nno weezuule yenze baloowo oba yenze mwami wo, kubanga mutambudde mu lugendo mwenna, era walituuka ttaano ey'okujja ng'omukazi ate ggwe ye gwajja okubeera waggulu we. Naye ku lw'okuba nti nno twagwa ate ne tubeera nga twawambibwa vampire ne ziwamba kye tuyita ekyuma eky'ebirooto. Vampire zino zaadizayininga maama Nattimba ne ziteekamu ebibonoobonyo, kwe kukola obululume obw'ekika ekya waggulu. Kati Omwoyo mu kubeera nti nno obululume buno bwajja mu bwakatonda bwaffe, waateekebwawo ekizikiza wakati waffe ne Mwoyo waffe omutukuvu. Ensonga lwaki w'obeera nga bakukebera olaba ekiddugavu, okitegera, nga ye bulamu wo. Omusambwa bulamu abeera ekyemu akulira dipaatimenti ya bulamu, naye nga buli mutonzi ayina bulamu we. Oyina Kristo, kye tuyita Kristo, era ng'azaalibwa munda mu ggwe. Era n'obwakiwanuka obwo nabwo bwe bubeera obulamu bwo. Kitegera? Kati ojja okusinziira ku mateeka, buli luvannyuma lwa 2000 emyoyo gibeera n'embaga eri abo abagraduatinze okubeera nga batuuka ku mayengo ag'ekitangaala eky'abazadde baffe abawezezza 51%. Yensonga lwaki mulaba mu byawandiikibwa tulaba Yesu nga tubala okuva we yafa emyaka 2000 paka 2000 nga yali start ya new age, naye kitaffe Tonda ne maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe ne basalawo ne extending emyaka 2 basobole okubeera nga batutegeka ku lw'okuba nti nno twali twalumbibwa era essomero lyawambibwa. Era abasinga ku mmwe bangi abakyebase, naye nga wajja wano nga wava waggulu, kye tuyita eggulu lya waggulu, okusobola okubeera ng'otaasa baganda boffe. Okitegera? Obeera wajja kutaasa ffe ku lw'okuba nti nno twawambibwa, era
ne invasion gye mugenda okulaba ey'abajjajja okubeera nga bajja kubanga wano wajja n'amandwa mu ssabo oba n'amandwa ewaka n'alinnya ku mutwe akozesa just birowoozo bye gy'abaali ku planet naye this time bagenda kujja physically nga newankubadde era weebali era n'entambula yaabwe weeri ate buli katonda buli waakula mu bwakatonda bw'asobola okwedividingamu emirundi mingi kati be tuyita bajjajja omusanvu abakulira obutonzi bonna omuzungu kyayita Elohim ba Elohims bo bali ku buli sseŋŋendo era beedividingamu buli wamu kubanga obwakatonda bwaffe buyina kulabirira kye bayita service for all. Okitegera kati mu bbanga lino ery'emyaka 2000 obeera weenoonya okusobola okubeera nga ozuula omulongo wo kyekigezo ekikuweebwa nga katonda okusobola okubeera nga ozuula obwakatonda bwo nti toli muntu naye oli katonda atudde mu nnyama. Kati w'obeera ng'oli mukazi y'ono omusajja ajja n'akkozesa ng'akugamba yenze balo ayagala mufuuke bumu. Okitegera? Kati wamufuuka bumu then ne mubeera nga mufuuse bumu ne muzaala omwana atuula mu mutima. Kati ate waggulu we that is density eyokuna tuyingidde eddaala eryokuna wootuuka that is ng'oyingidde eddaala eryokuna abadde waggulu oba omwoyo gw'omutukuvu akuyingiramu ne mufuuka bumu naye oyina okwatula n'akamwako nti ndi mwana wa taata Tonda ne maama Namugereka abatudde munda mu nze si wabweru era bajjajja era lubaala ali munda mu nze neddiza obwakatonda bwange era ndi katonda mu mangu awo amayengo ag'obutonzi bw'obwakatonda bwo blueprint yo ekukkamu era n'osaba obuyambi bw'abajjajja abo bakuyambe okusobola okubeera nga weezuulamu. By the way, waliwo ekintu kye tukola mu kusaba nti we tubeera tusaba ng'abalubaale oba ba light workers oba abasamize tukyalina ensabeera enkadde ey'okuteeka bajjajjaffe wabweru. W'obeera ng'osaba kino kiri challenge eri nze naawe naye tukirwanyise. W'obeera ng'osaba oyina ending up ng'ogamba nti nno tusabye nga tuyita mu bajjajjaffe okutuuka eri kitaffe Tonda ne maama Namugereka abatudde munda mu ffe. Okitegera? So kati omwoyo gwogwo omutukuvu gw'oloota nga akukozesa y'ensonga lwaki ye takukaka. Va mu mwoyo ogukwata. Omwoyo ogukwata ebyo bibeera bisindiikirize bye tuyita ebikolerere oba amaanyi ag'ekizikiza kubanga jjukira engeri we tuli bakatonda aye naffe tusobola okwekolera ebyaffe era abantu bangi nnyo abaagula empewo mu bwenkaaga nga zeezo z'olaba w'oyingira mu ssabo nga waliyo okuloga waliyo okutta ezo si ze empewo entuufu ez'obutonzi. Empewo entuufu zitambulira mu kwagala. Okitegera? Zitambulira mu kwagala. So kati y'omwoyo gw'omutukuvu oyo y'aba akugamba nti nno ki nti ntegeera. Kati engeri we kiri kigezo bwe bana abalaba bonna babeera bakulaga babeera bakugamba kabaka bulamu ate nga naawe oyina bulamu wo oli abeera HM
akusongera era akuyamba okusobola okugyawo ekizikiza eky'obululume obw'ensobi zozookola okumala ebbanga n'okubeera nga zemusikira mu kika kyammwe. Naye nga w'ozuula obwakatonda bwo n'ozuula omulongo oyo mwoyo mutukuvu n'akukkamu, omanya nti nno yeggwe ye alina okwesonyiwa. Era ensi gy'oyagala gy'otonda. Kati abantu abasinga kubanga bayagala okwefaanaanyiriza ng'amadiini beerimitinga. Nkiddemu. W'otandika okubeera nga olowooleza mu limited mind n'obwakatonda bwo bugendera mu ngeri eyo, kyokka nga obwakatonda bwo tebuli limited. Oli wannaggwano n'okukirawo, y'ensonga lwaki olaba mu sayiko nti otambula n'otambula emyaka n'emyaka, era eri bajjajja katugambe nti nno abali ku kakulenge akasemberedde kitaffe Ettonda ne maama Namuleka, nabo bazaala kye tuyita universe yaabwe, gye tuyita galaxy yaabwe, ne bafuuka nabo bazadde ba galaxy namba. Kitegera. So tokoma kubeera nga okoma mu kuzaala planet emu, oba okuzaala oba n'ogenda ng'otonda ebintu ebitonotono kubanga ogenda weeyongera mpola mpola. Otuuka buli w'obeera ng'onnyikidde mu kwagala, otuuka n'okubeera nga yeggwe ate omuzadde azaala galaxy namba, n'omala n'ozaala ne maybe universes ez'enjawulo kubanga ziri mu billions ne billions. Kitegera. So kati obuzibu bwe tuyina twerimitinga. Omukazi ono oba omukazi abeera atutuddemu nga bwe twagambye mu ntandikwa nti mu ntandikwa tutandika n'obulongo obumanyikiddwa nga electron ne protons. Omukazi ono oba kye twandiyise obwannaalongo obubeera butubeeramu bubeera buli mu foomu ya magneti. Kitegera. Then obw'omusajja ne bubeera obw'omusajja ne bubeera mu bw'amasannyalaze. Kitegera. Y'ensonga lwaki omukazi abeera atudde mu bwa zero, then fa abasajja ne tutuula mu bwemu. Kati emu w'ogireeta n'eyingira mu zero, then neefuna ne bakola obumu. Y'ensonga lwaki w'obeera ng'oli mukazi osikiriza omusajja. Kitegera. Kizibu nnyo okuggyako mpozi kati engeri ensi weekyuse, naye nga mu butonzi bwaffe ekisinga obukulu omusajja yagenda asiiye omukazi. Era by the way wekiri si kyangu kumala gasanga omusajja nti mulungi nnyo nti abakazi bagenda bamusiiya, naye omukazi asobola okubeera ng'asiiyiddwa okuva gy'avudde paka nga bamusiiye nga balinganga 100, ekitali ku mukazi, ekitali manya ku musajja, kubanga omukazi mu bw'omubiri gwe atuulamu ekirungo eky'okwagala kye bayita magneti, era ye aba asika musajja. Okitegera. Mu kusika omusajja, okitegera, ye omusajja ye ate aba atuddemu amasannyalaze agasika omukazi. Naye obuzibu asika mukazi ow'owabweru n'atamanya nti nno obufumbo obutukuvu obw'Obwakatonda omukazi ali munda mu ye, era alina kutuula mu ye
watuula mu ye ng'akkiriza nti nno Katonda oba Katonda ali waggulu we okumuyingira bafuuke mu bumu ng'akkiriza nti nno ndi Mukama Katonda era ndi mwana wa taata Katonda ne maama namugikereere ni Katonda owa naggwano kye bakola obufumbo obutukuvu kye kyakabonero ak'enswa nti nno buli kiseera ekiswa kituuka ekiseera ne kikola obugole naffe mu myoyo buli luvannyuma lwa myaka 20,000 tukola obugole naye ate obugole obwakaakati bwa njawulo nti 7,500 tukola obugole obwa planet ennamba naye obuli obw'2,000 bubeera eri bakatonda ababeera beetegese era nga beezudde naye kano kabeera kadinisa eri abangi era kyovula nti nno basobola okuyita mu shortcut n'okkiriza bukkiriza n'otambulira mu ekyo era n'ofuna eky'obwakatonda bwo oba obwannaggwano so ekitegeeza nti oba olina okukyusa endowooza yo kitegera so yensonga lwaki mu kifaananyi ekisembyeyo mulaba nga omusajja yali katugambe nti nno weetwale nti oli musajja nti yeggwe omukazi ali waggulu kubanga oli Katonda nga naye tomanyi olina kwezuula ono akutudde waggulu n'akukkamu kati ate waakukkamu then ne wabeerayo omulala kitegera kati nga we tugenda mu ddaala eryokuna ono asooka abadde ajjanga ne twegatta naye okubeera ng'atuwa akabonero nti tubeere kimu mu bwakatonda bwaffe kubanga ozze obeera musajja ozze obeera mukazi then waamala okuyingira ne mufuuka bumu ne muzaala omwana atuula mu mutima gwe tuyita nti okufukirira omwoyo wange ow'omunda otandika okuzimba obwakatonda munda mu ggwe nga bwe kye tuyita amasannyalaze oba amayengo ag'okwagala kati ate ne wabeerawo omulala kati ekyo kikola 25% ku bw'omubiri gwo okufuuka nga guli integrated n'omwoyo gwo gwe tuyita omwoyo omutukuvu buli wookula kubanga tuli mu overdrive nti nno maama Natimba agenda kuyingira mu ddaala eryokuna then amale ayingire mu ddaala eryokutaano then we tuyingira mu ddaala eryokutaano then omwoyo omulala akubadde waggulu akuyingiramu kye tuyita oversoul kati ekintu kyeyongera bwe kityo paka wootambula emyaka millions ne millions noddayo n'okola ekirungo kyekimu nga bazadde bo ne weetongola kitegera era bazadde bali ne bakubanga yensonga lwaki baatugamba nti mugende mutonde ensi muyaze mwale okutali kkomo so abalubaala abasinga obungi mwelimitinga mutandika okubeera nga mwejjamu embeera ey'okwelimitinga nammwe kennyini abazuukuka temwerimitinga mumanye nti nno muli bannaggwano kitegera tewaliwo omwana gwokera ku makya n'omuzaala ng'omusitudde bw'oti mu kaleesu n'olowooza nti ajja kubeera pulezidenti n'olowooza nti ajja kubeera minisita kitegera so bwe kityo we kiri naffe ffennyini kati eddaala lye tulimu tuba tuva mu bwa adolescenti tuva mu buvubuka we tukolera effujjo we tukolera ebintu ebyaki ebitasaana then ne tukola ki ne tukula ne tufuna ssenga w'omutima mu ngeri eyo ngenda kuyingira musomo oba ku mulamwa ogwokubiri ogugamba nti ekkubo lyaffe eritutwala ku ddaala eryokutaano buno obubaka buvudde eri bakama baffe nga bwanjawulo eri ffe ekisooka
batugambye nga bakatonda twerimba okulowooza nti nno tugenda kuyingira mu nsi endala n'engeri gye tweyisaamu olunaku olwaleero, oba engeri gy'olowoozaamu n'engeri gye weeyisaamu. Nedda. Ekisooka, buli muntu yenna gw'oba olaba atudde mu kye tuyita zero, kubanga jjukira ebeera ntandikwa mpya. Buli muntu oba buli katonda yenna atudde ku kye tuyita saako, era nga saako zino zijjudde buli wamu, naye gwe nga gwe otudde mu bwa saako bwo, kye tuyita obukulengo obukutuddemu nga kyekyombo. Y'ensonga lwaki tubagamba nti nno mulongoose ebyombo byammwe. Kitegera kati omuntu mu saako eyo gy'alimu oba ekyombo ky'alimu asobola okubeera ng'abeera n'abantu mu famire, naye nga ye ali mu ddaala lya 5 ng'abalala bali mu lya 3, oba ng'ali mu ddaala lya mulala ng'ali mu ddaala lya 6 ng'omulala ali mu lya ng'abalala bali ali mu lya 4. Okitegera? So kivaalinga okusinziira omuntu we yeetegese. Kitegera? Kivaalinga engeri muntu we yeetegese. Naye okwetegeka tekuli nti nno waliwo ekintu ky'olina okunywa, nti oba waliwo eddagala ly'olina okunywa, nti oba waliwo process gy'olina okuyitamu, nti oba kanywe habo oba kandye emmere eno. Nedda, olina okukyusa endowooza yo. Olina okufuuka mukama w'obulamu bwo. Olina okufuuka mukama w'ebyo by'obeera owulira mu bwa Katonda bwo. Kitegera? Olina okubeera nga obeera mukama w'obulamu bwo. Kitegera? Ekisooka, mwe abasinga obungi mulowooza nti obutonzi bugenda kubalinda. Buli kiseera ne mubeera nga gamba byempuliriza nja kubikola enkya. Toyina kulinza, buli kimu olina okukikola okutandika olunaku olwaleero. Kiki ky'ofunamu? Tuzze tubagamba nti nno taata yajja n'atugamba nti tuli ku feeza esembayo, naye n'owulira ng'oli ng'agamba nti nja kusooka kumala kudda waka ntambuze ensonga. Tandikirawo ku kaakati kubiriwo. Obutonzi bamanyi, era bamanyi nti nno oli ku kyeyo, oba toli waka, oba abamu bali bize. Naye tandika okubeera ng'okola ebyo by'olina okubeera ng'okola okusinziira ku kadinisa ke babeera bataddewo, ate nga w'olindirira n'ebirala. Kitegera? So olina okufaako, olina okwefaako nga ggwe. Kitegera? Step esooka, olina okubeera n'okwagala okutaliiko bukwakkulizo. Kitegera? Okwagala okutaliiko bukwakkulizo eri buli mutonzi yenna. Olina okukola ku mayengo go. Olina okukola ku mayengo go. Amayengo go ogakola otya? Nasomesaako omusomaawe emabega engeri we bakola amayengo mugunoonye. Amayengo gano gakyusibwa mu ngeri gy'owulira, engeri gy'olowooza, engeri gy'oyogera, engeri gy'otambuzaamu obwa Katonda bwo. Tumanyi nti tuli mu nsi ey'ekizikiza, era ensi ekontrolingibwa vampire, era tolowooza nti nno olina kubeera mutuukirivu. Nedda, tolina kubeera mutuukirivu. Wekkirize nga bw'oli, naye kkiriza okubeera ng'okyusa endowooza yo, kkiriza okubeera nga okyusa engeri gy'olabamu ebintu. So batuwaddemu ebintu ebitonotono bye tulina okubeera nga tutambuza. So amayengo gaffe engeri we tugakuuma
yengeri bwe tujja okubeera nga tutwalibwamu. I mean tusigala sigamba nti nno tugenda kuva wano nedda. Buli wokuuma amayengo go okubeera nga gali mu line ne maama nattimba kwe kufuna chance okubeera nga ojja kusigala ku surface y'ensi. Abasigadde babeera bavudde mu rain eyo, then babeera bagenda kuteekebwa mu rain eri temporary paka nabo we banaakola ku bukulenge bwabwe, then nabo bajje. Jjukira ekkubo erino batwala liri munda mu bo oba liri munda mwa buli mutonzi. Okitegera? Ekkubo liri buli munda wa mutonzi bwa buli mutonzi, si wabweru munda. Ekyombo kiri mu bwakatonda bwaffe ffe nnyini, gwe mubiri gwaffe. Kitegera? So olina okukuuma obukulenge bwo nga buli waggulu, amayengo go nga gali waggulu, nga oli mu kwagala okutaliiko bukwakkulizo, era by'ebintu ebimu ku bino by'olina okubeera ng'okola oba by'olina okutegeera abantu ababeera oba abalina okwekuumira mu dimension oba mu ddaala eryokutaano. Abantu abalina okwekuumira mu ddaala eryokutaano tebalamula, naawe kennyini teweeramula, era tolina kwenafuya, era tolina kweyita mutene. Oli Katonda wa naggwano, tolina kweramula. Oyinza okulaba abantu ng'omulaba ali nti ali evil, simanyi atufuze bubi, simanyi biki. Beera observant. Olina kubeera just mulabi ng'omutonzi. Kati awo oba otandika okukula, obeera tolamula. Manyi ebintu bino si byangu kubanga tubikuliddemu, naye tetulowooza nti no tugenda kuyingira mu ggulu eryokutaano mu ngeri nga gye tubadde tulabamu ebintu. Apaana. Ekitegeeza nno tulina okukyusa engeri endowooza zaffe, tulina okubeera bakama b'empulira yaffe. Yensonga lwaki we tubeera tuprogramming obukulenge ogamba ndi. Jjukira ekigambo ndi kiyina amaanyi, n'ogamba ndi mukama w'empulira yange, ndi mukama w'endowooza yange, ndi mukama w'ebigambo byange, ndi mukama w'ebikolwa byange. Oyita amayengo amalungi ag'ekitangaala gakukkemu osobole okubeera nga buli ky'ogenda okukola omala kulowooza. Weobeera ng'oli mu bufumbo n'omanya nti nno mukazi wange oba musajja wange akoze bwaki ne bwe kiti, mu kifo ky'okubeera nga muyomba mutuula ne muteeseganya ekintu ekibeera kizeewo wakati wammwe mufuna solution. Olengera enjawulo, mufuna solution, mufuna ekiddibwamu ne mugamba okusinziira kino ne bwe kiti katutandike tuteekewo divine principle etuula ku liiso eriiso ery'omukaaga, eggulu ery'omukaaga nga ke kakulenga ak'omukaaga, ne mukola divine principle egenda okufuga obwakatonda bwammwe oba obwakatonda obubagatta. Ajjukira buli muntu, buli mutonzi abeera yeetengeredde. Kitegera? Omuntu agenda ku ddaala eryokutaano oba omutonzi ow'eddaala eryokutaano takritisayizinga. Ng'abalubaale tuyina katase ey'okukritisayizinga oba ey'okugamba ab'amadiini simanyi Yesu manya nti jjajjaawo
naye yajja asomese ebigambo byenjogera nti oli mutonzi ne babikyusa ne bagamba katubakole ki katubalowozese nti yekka ye Katonda era balina kuyita mu ye. Jjukira ani yawandiika ebitabo bino? Vampire nga aim ye yali ki? Yali kusooka kukola cultural suicide. Cultural genocide. Cultural genocide ogikola oyina kukozesa bintu kifuula nnenge. Yensonga lwaki babagamba nti mu nkomerero ebirungi birifuuka ebibi ate n'ebibi ne bifuuka ebirungi. Kiki kye mutalaba? Abba gwe bawaana nti oyo mugezi. Edda omuzadde omwana we yaleetanga emmotoka ewaka, omuzadde yabuuzanga emmotoka ogijjeewa? Olwaleero wootagireeta muzadde yennyini ya encouraginga n'omwana, lwaki tobba ng'owa neighbor? Olengera we twabula? So toyina criticizinga, oyina kubeera mulabi, oyina kugamba nti buli muntu yenna yeeramule era agenda kungula ebyo by'abeera asize. Oyinza okulaba omufuzi akufuze bubi, akoze biki, toyina kumuvuma, toyina kukola ki oba commentinga. Ne woobeera owandiise buwandiise ku social media ng'omuvuma oba ng'omuddamu biki ng'oyogera ebintu ebiri negative eri ye, nago mayengo era gavunaanyizibwa mu bwakatonda bwo. Era mu ngeri eno obeera omulamudde okulowooza nti nno okukola ebirungi kitegera n'obutakola bibi nti kyekikulaga nti obeera otuukiridde. Nedda. N'okulamula abantu abalala, n'okulamula omutonzi omulala, kubanga tolina buyinza eri mutonzi mulala, kikufuula okubeera evil. So ebintu ebimu oyina kubiraba bulabi n'ogamba buli mutonzi yenna akungule kyakola ki kyasize, full stop. Ye n'omulekera omulongo we, kubanga jjukira omulongo we Mwoyo gw'Omutukuvu yamulamula era webatuuka eri yamugamba kino ne bwe kiti twakigwa, kino bwe kiti kye twali twaplaninga tetwatusobola kikola kituukiriza, kati tugenda kukola bwe kiti tusobola okubeera nga tuweza amayengo aganaatutwala ku level endala. Kitegera Katonda agenda ku ggulu eryokutaano oba kakulenga akokutaano tayogerera bubi balala. Kitegera Katonda omulala Katonda agenda ku ddaala eryokutaano takomentinga ku mulala, ayina kubeera just mulabi. Oyina just kwesonyiwa bwesonyiina kubeera maybe nga o-advisinga in a positive way. Kyovula nti ebiseera ebisinga mbagamba nti omuntu yenna akukoze obubi, omuntu akulyazaanyamiza oba oli mu kiyumba boosi wa akukoze bubi, muweereze ekitangaala, muweereze okwagala. Amayengo ago we gamukkamu, then okubimba kw'ekitangaala ky'obeera omuweereza, then feedback emuvaamu, then naawe w'ogenda okufunira olengera nti nno okikoze mu ngeri ey'obwakatonda bwo, kubanga jjukira mutonzi lwakuba nti nno ye tannaba kwezuula. Okubeera ng'omuntu tamanyi nti mutonzi tekimufuula nti nno si mutonzi. Oyina mumuweereza kitangaala, si kumuweereza kumugamba nti nno nti kamuloge kamusabire oba kangende mu bajjajja bamusuula eddalu oba kamukolere eddagala limusuula eddalu. Nedda, si bwe kirina okuba. Naye ate nga bw'okikola obeera yeggwe weetaddeko ekyo okungula ekyo ky'obeera okoze eki. Engeri entuufu muweereza ekitangaala, muweereza okwagala we kumukkamu ekibimba munda kyekifuluma omuntu.
oba kyekifuluma Katonda. Yensonga lwaki ekyonoona omwana w'omuntu tekiva wabweru naye kiva munda. Kitegera omuntu oba Katonda ali ku ddaala oba ali ku lugendo olugenda ku mutendera oba ku ggulu eryokutaano taweereza mayengo mabi eri muntu mulala. Ebintu obiraba bulabi n'oseka busesi. Muntu n'akunyooma n'akola ki toddaawo nambyakkaaya n'akugamba nti nno gwe onaasinga simanyi mmwe muli bakyamu simanyi gwe oli sitaani omugamba weewaawo. Kitegera tomola toddaawo kugamba nti nno simanyi omukatuliki simanyi mukyamu simanyi omuki nze nalina nange katase ey'okulowooza nti nno simanyi amadiini bali nedda baabula bubuze naye nga ate be basinza ate be bajjajjaffe balina just kubeera nga obaleka bulesi we babeera nga bagaanye okubeera nga balaba ekyo kye balina okubeera nga balaba n'okwezuula. Oyina kugamba nti buli leka mutonzi yenna akungula ekyo kyakoze eki kyabeera asize. Olengera w'otandika okukyusa endabayo ey'ebintu. Kitegera Katonda yenna omulala oba omutonzi tasosola. Abaddugavu tuyina ensosola erowoozesa nti nno ffe abaddugavu tebatwagala naye omuzungu simanyi yali special naye naawe olina okumanya nti waliko omuzungu waliko omuwarabu obaddeko omuyindi so wookera ku makya n'owala n'omuyindi manya naawe waliko wookera ku makya n'owala n'omuchina naawe manya ye waliko. Ekitegeeza nti obeera weewalana ate engeri w'oli small part of the whole cosmos. Buli woowalana omulala naawe obeera weewalana buli woolumya omulala naawe obeera weerumya. That is the logic ey'obwakatonda bwaffe. Kitegera toyina kuleetawo njawukana wakati w'abakatonda nti bano bali evil oba wano bali batuukirivu. Toyina maanyi ago galamula mutonzi. Ekitegeeza nti nno tuba tuyina okuyiga okusirikako tuyina okubeera nga twefuga. Yensonga lwaki oba oyita amayengo agakufuga. Kitegera yensonga lwaki tuyina n'okufuna oba ne buli we tubeera tuli mu mbeera oba mu environment yonna ng'erimu amayengo amabi okusobola okubeera nga tukozesa ekirabo ekya jjajjaffe mukasa ekya omuliro ogwakakobo ow'amazzi. Kitegera violent flame esobole okubeera nga tukozesa ebirowoozo byaffe etwoze n'okwetooloola. N'owobeera nga waliwo omuntu yenna ayagala okubeera nga akutekako olutalo then gwe weetekeko violent light eyo. Violent light eyo eba egenda kukola ki? Eba egenda kukutaasa. Kitegera oba n'okoleeza omutima gwo nga we baalaga jjajjaffe Yesu oba Mariya mother Nakayima nge Mariya nga omutima gwe gwaka omuliro naawe kennyini oba olina okugwasa ng'okozesa birowoozo byo oleme kubeera nga okkiriza amayengo g'omuntu omulala okubeera nga gakuyingiramu. Era y'ensonga lwaki oba olina okutwala obudde okuyongera okusika amayengo ng'okozesa amalungi ng'okozesa ekigambo ndi. Kitegera ndi kitangala ndi kwagala nkuume omutima gwange era oyogera ebintu ebiri positive eri omutima gwo kubanga jjukira mwe mubeera mutudde omwana wo omuzaale ow'obufumbo bwo obutukuvu bwe mwegasse n'omudongo wo oli gwe mutambula naye ali munda mu ggwe
so ono gwe bakugwamba wawa bweru olina kusooka kumala kuzuulawo munda ne mukola obufumbo obutukuvu. Kitegera. So ebintu ebimu tuyina kulaba nti nno tutambulira mu positivity. Manyi ebintu si byangu. Nze nange naawe tuli mu nsi nga ejjuddemu obuvuyo, tuli mu nsi ejjuddemu effubitizi, naye tulina okubeera nga tetuli bansi wadde tuli mu nsi. Tulina okubeera ab'ekitangaala n'okwagala. Ekirala, omutonzi yenna gw'oba olaba nga maybe alya ennyama, tolowooza nti nno nti aba akoze kibi. Tomujajinga, kubanga jjukira twagambye tolina kujajinga, tolina kulamula, tolina buyinza bulamula. Aba ajja kugenda nga agivaako mpola mpola. So tokeera ku makya n'omulebolinga n'olowooza nti naali evil. Nedda, aba ajja genda agivaako mpola mpola, era waliwo akaseera we kagenda okutuuka amayengo gajje agajjawo contract yaffe, manya contract ebisolo bye yatuwa, abeere nga automatically buli mutonzi yenna anaabeera ku ddaala eryokutaano nga ubeera tosobola kulya nnyama kubanga nga gwe kennyini tofuna ne appetite. So leka buli muntu yenna arespectinge omuntu ky'abeera asazeewo paka nga omubiri gwe gumaze kwogera eri ye nekola ki ne gumugamba nti va ku kintu kino, ye kennyini ng'alaba tegukwatagana na mubiri gwe, naye si kumulamula. Obutukuvu babulamula na neeyisa. Y'ensonga lwaki tulina okubeera bakama b'obulamu baffe, kyekitufuula Mukama Katonda. Kitegera, kato oli mwoyo omutukuvu, naawe mukama we we mwegatta ne mufuuka bumu mu bwawamu obutukola mu bw'ekitangaala n'okwagala, kyekikola ekigambo Mukama Katonda. Kitegera, weewaawo. So kansubire nti mutegedde bulungi. Fuga ebirowoozo byo, olowooza ku nsi nga ogiweereza ekitangaala, ekitangaala okiweereza otya? Olaba nga maama Nattimba omukutte mu ngalo zo, oba omuwadde haaga, mu kumuwa haaga then oba omuteekamu amayengo ag'ekitangaala, then ye maama n'aweereza abalala. Time wenaabeera etuuse maama wanaabeera nga apaaginze nga naffe we tupaaginga, ababeera bali mu layini n'amayengo ge be babeera bagenda okusigala kungulu, then abasigadde babeere ku kiwaanyi paka we banapaaginga badde ku ye. Bwe kityo we kigenda okuba. Weewaawo. So y'ensonga lwaki tusomesa enkola eno, musobole okubeera nga mutegeera nti nno tuva ku mutendera ogumu okudda ku mulala. Kitegeera? Ya, weewaawo, naye nga si kontana, naye nga tubategeeza nti nno kye kaseera muzuule omwagalwa wammwe oba ekitundu kyammwe ekibatuddemu, mukole embaga entukuvu ebazza mu bumu obw'obutonzi bwammwe. Weewaawo. Atenderezebwe, agulumizibwe oyo kitaffe Ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo, nkuweereza omutima gwange akuume atakuumira mpeera.